amawulire ku 96.3 BT Fama gakusomerwa Joan Navubia. Omwoyo nkwebaza gy'osobodde otuusako engalo n'okuba ng'okyekomedde ku mukutu mu gisaawa eno nze Joan Navubia. Amerika esazizaamu visa y'omukubiriza wa Parliament Anita Among ku bitandise okuwanuuzibwa nti yali musaale nnyo mu kuteeka omukono ku tteeka erirwanyisa ebisiyaga. Etteeka lino lissiddwako omukono omukulembeze w'eggwanga olwaleero era ng'omubaka Asumani Basalirwa ow'ebujiri eyaleeta ebbago lino mu Parliament ku nsonga eno asabye visa z'abakulu bonna abeetaba mu kuyisa ebbago lino baleme kuzitaliza. Nze nga private member sirina busobozi oba buyinza kusalawo kye tuzaako ng'eggwanga. Already mpabudde kye tusobola okukola ekyo tujja kirekera executive. Ekyokusatu njagala kukakasa ndi speaker wa parliament ya Uganda Right Honorable Anita Amongo Magogo yafunye ebbaluwa ng'eva mu Amerika n'Abangereza nga bagamba nti visa ze zisaziddwamu nti era talinya mu nsi zaabwe. N'ekyo omukisa omulungi yali yatutegeeza dda nti ye omuntu amukosa yeyeka mugano ogenda ebukedde yajazwalwa era gyakiikirirwa oba ebuyende gye yafumbirwa oba Kampala gy'akolera emirimu gye oba Uganda yonna. Okwongera okutereeza ebyentambula wali ku mwasanjala w'oluguudo lwa Kampala okudde Masaka, ekitongole ekya UNRA kigamba mu bbanga eritali lyawala n'emmotoka entonotono zaakutandika okweyambisa olutindo olwawanikiddwa ku mugga Katonga nga bwe bongera okulutereeza. Sikamwa wa UNRA Alan Sempe bw'agambye mu bw'okutandika okweyambisa olutindo luno kwe kuli emmotoka ez'abuyonjo, taxi, baasi, bodaboda, ab'obugaali n'abatambuza ebigere nga bamalirizaako oluuyi lumu olw'olutindo luno. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekya National Economic Empowerment Dialogue NED ekya Joseph Kabulete yavuganyiza entebe mu kalulu akawedde kisabye abo bonna abavunaanyizibwa ku kuteekesa mu nkola etteeka erirwanyisa ebisiyaga bakikole n'obulambulokufu bwonna ate n'obwenkanya. Kabulete asinzidde ku kitebe kyabwe wali erubaga n'agamba nti amateeka mangi gazenga gayisibwa naye okuteekesa mu nkola ne kweveera olwo ne gasigala nga gakiguumaaza ng'ente egibaagereza esula ku kyoto. Nali njagala lisingire ddala okubonereza naddala recruiting abaana mu masomero neki okusinga okucriminalizinga aba practicinga. Okay, nabo of course penal code nayo ekiteeka nti nabo abamanye mateeka nekyo nali lisingira ddala okwagala okuteeka kesira nga singa bakwata ngo recruiting ekyo kye nali njagalira ddala bakuteekeko omusango munene nnyo. Omuwandiisi w'enkalakalira mu kitongole ky'ebyobuntu-bulamu n'obwesigwa ekimanyiddwa nga Directorate of Ethics and Integrity Alex Okero asabye abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu obutattiranga kuliisa omukozi yenna alabwamu obulyake n'obukenuzi. Ono okuvayo bw'ati nga mmeeya w'ekibuga Gulu yategeezezza nga abakulira ebitongole ebyenjawulo mu kibuga ekyo bwe banoonyerezebwako ku gy'obukenuzi n'obulyake. Bano bangi banoonyerezebwako omulundi gumu ng'oboolyawo ate kino kyandiziŋŋamyamu mu mirimu anti abanoonyerezebwako babeera wabweru wa yafeesi obutatataganya kunoonyereza. Bwe gabadde agisaawa eno oliko BT FM. Ago ge gabadde amawulire ku 96.3 BT Fama.